Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Bwe twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita, twali tukyali ku lugendo lwaffe okwolekera gye twali tugenda okuketta wakati mu ssematalo, era nga munnange wano we twali tusoboledde okusanga ekikangabwa eky'Abajapaani babiri, omu eyali mu byambalo ebya bulijjo n'omulala eyali mu byambalo eby'ofiisa. Bwe baawanyisiganya ebisongovu n'oluvannyuma eyali mu byambalo by'ofiisa n'aggyayo emmundu n'asindirira munne amasasi agaamujja mu budde. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula, nsimba ekigere mu yugoyugo. Mu kawansazi twagguka mu kikubo ekyanfaananira ng'ekikuute ky'ente. Tamutamu yasindogoma ng'ekiwuugulu, eddoboozi ne limwanukula mu ngeri y'emu nga liyima mu gayinja agali ku mabbali g'ekikubo. Eddoboozi lye limu lyakaaba ng'ettutuma. Tamutamu n'alyanukula ng'akaaba ng'olubuggabugga. Nga wayiseewo akaseera nalengera ekintu ekizziggajjavu nga kyekkata mu kkubo okuva mu mayinja eddoboozi gye lyafulumanga. Ngenda okukyetegereza nga ndaba muntu asakaatidde mu byambalo. Tamutamu yadduka okumusisinkana era nga bamaze okugwaŋŋana mu bifuba, oli yagendako mu maaso katono n'akukunula mu kasa k'ekigaali ekyali kiwalulwa ensolo bbiri. Tamutamu yasembera n'atuwenya tugende tulinnye mu kigaali ekyali kifaananako kasimbyo bwala. Nga tumaze okukkalira mu kyo, kyatandika okutukunguza nga bwe kigenda kiguluba. Nali ntandise okutema ebisiki n'ensisimula okweggunda n'okuyuuga eby'ekitalo. Nga nnyiimudde amaaso nalaba ogusolo emabega waffe nga gutumezeeko. Gwabooka enfunda 3 zokka nga gwerippye dda ku lubugirizo lw'ekigaali. Gwansikulako kataayi ku lusegere era nze okugenda okugezaako okumubakirira nga gwakuunye dda naye. Ekigaali tekyayimirira wadde okukendeeza ku misinde gyakyo era engeri gye kyesulekangamu nga kiweta ensonda ng'ekutabangula n'ebyenda era ddala nga tolowooza nti kinaddayo okutereera. Naye nga tumazeeko obubirabira, omugoba yassa ekikkoowe era n'ekigaali ne kisala ku mbiro zaakyo. Nga bw'anyeenya omutwe yagamba nti, "Kino kitalo. Oyo munnaffe alugenze. Jja gwemulidde. Obulamu buno buzibu." Ensolo eno jagwa etiibwa nnyo mu bitundu bino. Mu nkula n'enfaanana eri wakati w'eggenge n'engo, naye nga zombi ezirengezeza wala mu maanyi, mu bukalabakalaba ne mu bukambwe. Abantu abali wakati w'4,500 baweebwa ene bw'ensolo eno buli mwaka, ate abalala nga2,000 ne batirimbulwa ekisota ekiyitibwa tipitipi. Ekisota kino kikugunyivu nnyo era kifaananamu kaamuje. Kirina erinnyo liringa ejjindu lya sseggwanga era kya busagwa buyitirivu. Bwe kibojja omuntu afiirawo mbulaga ate bakimusalako busazi. Ekisingako obulungi gwe kwe kukyesalako nga kyakakubojja so n'otapapala bupapazi. Lugaba bw'aba ng'akukwatiddeko waakagirako n'osumattuka amagombe. Obudde buba busaasaana ne tuva mu kigaali ne tukwata akakubo ak'amawunjuwunju. Oluvannyuma lw'akatemerero twakavaamu ne tubandira mu nsiko. Obudde nga butangadde twagguka ku kiwonvu ekyali kumpi kyetooloddwa ebisozisozi kyonna, nga kirimu n'ogukonko omwali omugga ogutokota n'okusaala mu ngeri ey'ekitalo. Gwali gwesengeseko agayinja n'enjazi ku mpangabanga zaagwo. Nalagirwa oluwookowooko mu jjinja okwali linnaalyo nga lyetengereddeko ng'erigenda okunegukako. Nendagirwa neekukuma omwo era nkozese na byonna ebyalimu. Bannange nga kye bajje bankuba enkoona, nakeebakeeba ejjinja era nengezaako n'okulinyeenya ndabe nga linywevu. Nga mmaze okulyekkaanya n'okumatira nga linywevu gguluggulu, nakka mu luwookowooko lwange. Nasangamu ekiwumi ky'emmere, olwendo lw'amazzi n'akabundu okwali kusibiddwa akapapula nga kuliko ebigambo bino:
gikuume so tekuva ku lusegere. Ekifo kyonna kyandabikira nga kya kikangabwa mu ngeri zonna. Namanyisibwa luvannyuma ng'ekifo ekyo bannansi bakiyita Poowuuku, ekyalo kya Walumbe, emizimu n'ejjagwa, era nga batono ddala ku bo abaŋŋaŋayo. Awo ng'akasana bwe kawoomera abalenzi era nga mmaze okuyisa ku keewamala mu ndago era n'okuwujjaalako, neeganzikaawo mu buddo neeyaniikirizeeko. Ngenda okwezimuukiriza ng'ebiwuka ebifaanana amatulikira nnyindo ebiteevuunya obuteevuunya binneetoolodde. Wansi namaamuukawo lutali luno nga mpalampa jjinja nga neebagala eryo. Nagiranga ne nnengera emitala w'omugga ku njazi ebintu ebikangabadde nga jjagwa ate nga wansi mu biyinjayinja ebyeserekedde okunneetooloola ebisota bitipitipi byemulula. Mu kalasamayanzi akasana nga nkanyiye era nga nteekateeka bya kukavaamu, akabundu kange nkaganzise ku magulu. Natunula emmanga omugga gye gwali gukka era eyali akabira nga mu mikono 10 ku 150 okuva we nnali. Nalengera omuwala ng'awomatuka mu kabira ajja adduka amaga asitutuka ku biyinjayinja ate nga bw'atunula emabega. Ng'abeetegeddeko ebifuba nga 5, jjagwa yafubutuka emabega we n'emusimbako. Okusooka nalowooza nti ajja kuntuukako nga tennamuvumbagira, naye ng'ateebyeteebyeko ebifuba nga 10 byokka ebirala, yakebuka n'alaba jjagwa ng'ejja ebuuka ebibanda. Yazirika mu birowoozo era n'amaanyi ne gamwabulira ng'aterebukidde ddala. Yakaaba akajiijiiri n'avuya ng'alaga ku bbangabanga ly'omugga. Bwe yalituukako mpozi yatya okwesoloseeyo wansi mu mugga okwanirizibwa amannyo ga ggoonya. Bw'atyo kwe kuvaayo ng'awadaawadako ng'abundabunda alaga ku buyinjayinja. Jjagwa ng'ebuuseeyo embuuka nga 2 zokka, nategeerera ddala nti wabula nga nze nziruka ne ngisooka ku muwala nga tennamuvumbagira ne twambalagana nayo ne bitubuguma obubwe bwali bukomye. Nabuuka ku jjinja ne nziruka nga ndaga gy'ali ngenda mpowoggana ate nga bwe nzunza akabundu waggulu w'omutwe gwange. Jjagwa ng'endabye yasikattiramu anti tekimanya muzira. Naye ng'eddakiika tenneekulungula n'emu yali yamaze dda okumalirira okweyongera okulumba era nejja buteesaga. Mba nsigazza akabanga katono ddala okumutuuka, jjagwa yafugula. Omuwala yasirituka n'agwa era yavumbika amaaso ge mu bibatu. Jjagwa eyali emusemberedde okunsinga yabuuka ejjeemu eggundeko. Nakuba akamundu kange nga bwe nziruka tusinkane nayo. Yatalanguka n'egwa ng'ekitundu kyayo eky'omutwe kiri ku muwala. Bwe namutuukako ne muwalulako olukwakwa lw'omutulumbi gwa jjagwa, kyokka nalowooleza ddala nti ensisi emusse. Naye bwe nnekkaanya nga ndaba entunnusi zikyalasira era n'omukka akyassa, wabula ng'ensanka etiiriika nnyo okuva mu nnombe y'ekiwundu jjagwa mwe yamusimba eryala nga mpozi yennyula lugikaze. Yali azibiridde nga tafaanana kuwulira wadde okunyeenya era nga tanyega. Nayuza oluleera ku kyambalo kyange ne ntulugunya ekiwundu, ensanke n'eryoka ekamira. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tufundikirire wano olwaleero. We tujja okutandikira mu kitundu ekinaagoberera tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakomera mpeera.